Yes, amanya n'eddoboozi bampita MC Abbey nga manyikiddwa nga MC naye nga mu music industry bamanyi nga Abbey. Muganda wange era mukwano gwange era nga y'omu ku babossi bange mu kibiina ekitwalaganya abayimbi ne ba artist mu music industry ayitibwa Master Parrot era gwe mumanyi nga Master Parrot. Olunaku olwaliro tuvudde ku maaso naye nga mbagamba ekigambo kino nti olunaku olwaleero atuvuddeko nga ffenna twetegese naye nga we mubadde muwulira oba nga we mubiwulira nti simanyi abadde avuga booda, simanyi ne bamutomera, simanyi abadde ali ku booda. No, tannalinnyako ku booda era tafiiridde ku booda era tafunyeeko ku piki ya muntu yonna mbu agivuga. N'okuvuga piki afudde tagimanyi. Master Parrot afudde accident era afiiridde ku luguudo olwa Northern Bypass. Kinyana Mpindi oba kubo okuva e Busega okutuuka waafiiridde watono nnyo era kumpi nnyo naawe waafiiridde okuva e Busega. Naye mu kufa kwe tafudde nti afudde piki, nedda nga bwe mbadde mubiwulira oba byemuwulira. Ife oba nze njogera ng'omuntu akimanyiiko era ayina obukakafu nti omugenzi afudde mmotoka etategerekese ennamba era etategerekese kika kya mmotoka olw'ensonga nti afudde oba atomereddwa mu budde obw'abantu obudde obubadde bize nga teri n'omu abadde asobola kwedda okwekaanya mmotoka kika ki. Ekyo nga tukivuddeko essaawa eno gye twogererako gye njogererako essaawa eno abaagala okumanya ebyokuziika oba abaagala okumanya ebiddako okuva wano we tuli e Mulago. We tuva wano kyentegeddeko ekituufu nti tugenda kubanga tumutuusa oba omugenzi tumutuusa mu mikono gya funeral oba egyekwasaganya ebyokuziika. Wamala okutuusibwa mu mikono gy'abo abakwasaganya ebyokuziika agenda kutuusibwa ewaka gy'ava oba gy'akulidde. Wava ewaka gy'ava awo kumpi nnyo Kiwaatule. Oluva ewaka ekiwaatule agenda kuva ewaka awo atwalibwe ku National Theatre. Era kyenkakasa era kyemmanyi nti olwaleero omugenzi tugenda kusula naye mmwe ba artist abayimbi ba comedian wamu nammwe bannakatemba tugenda kusula naye ku National Theatre. Naye nga okuva ne Mulago agenda kubanga atwalibwa ewaka gy'abadde awangaalira mu kitundu ky'abadde abeeramu. Wabula ebibadde biyitaayitaani nga bagamba nti afudde bodaboda tannafaako ku bodaboda kubanga ne boda tamanyi givuga ne boda si yemusse. Kati enteekateeka z'okuziika bagenda muziikawa era lunaku kyoba tebinnamanyikibwa? Kyentegeddeko ekitonotono nti agenda kuziikibwa Mpigi ku Masaka Road okwo. Mpigi kiri Masaka Road ya Masaka Road Mpigi wagenda okuziikibwa nga tunatuuka Masaka naye nga kyemmanya ekituufu okuva awo ewaka okuva awo ewaka wawangaalira gigenda ba emitwalo 2 entambula mu ab'eŋŋanda weebali n'essaawa eno tuli nabo ba brother be ba sister be naye bambi essaawa eno enjogerera bo nga bo baawunze dda era kijja ba kizibu nnyo oba si kyo si kyangu nnyo kale okufuna eggulire okuva eri owooluganda lwe maama oba taata oba si kyo sister we oba brother we. Obadde olina ensonga gyoyogerako ng'ogamba nti abadde alinayo ku baana? Alina abaana era abadde muzadde era muzadde omugenzi abadde muzadde. Abaana abamanyikiddwa nga newooluganda lwe bamumanyi neffe mikwano gye tubamanyi abaana bali abaana 4. Yes, bandibanga bajja kweyongerako gye bujja mu maaso naye nga bamanyikiddwa bali abaana 4. N'omukyala amanyikiddwa ali omu.
Omukyala yali sayidi kiki? Omukyala tannatuukako mu ddwaliro naye nga ewaka gyali kuba twasuze naye mu lumbe n'essaawa eno gyali ewaka wali ekiwaatu. Maama ye bambi maama we mujja tusonyiwamu mwenna abandi abo baba batuulira. Maama mukulu, maama muntu mukulu mukko, era essaawa eno ye nga ye yakooye era yawunze olw'ekyo ekyatuusiddwa ku mutabani we. Bannaye nga bwe mulaba embeera eri wano, tuli Mulago ku mokyale wano. Embeera eriwo ab'eŋŋanda twabalabyeko wano Lord Bitem akola ne Federation. Balaba gwolina abijjukira amagulu 3. Okay. Mubiyita byangu. Bana ekitalo. Ekitalo. Kiki? Kale. Aha. Mwami Gombya. Nga kitalo nnyo kitalo. Bana ekitalo. Kitalo ekya Parrot. Mwembi munnaffe. Bw'atyo Mukama bwe yasazeewo. Kitalo nnyo. Amawulire g'ennaku gano gaakusanzeewa era wagabufuulidde essaawa nga mmeka? Ewaka ewange ku mitimbagano. Ne ndowooza nti osanga ne bwe twanoonyereza nga kituufu. Biki by'oyinza okwogera ku mugenzi kimu abadde musajja muyimbi, abadde mukkakkamu, abadde ayagaliza ng'ate ayagala banne bwe baatandika. Manyi kiba kizibu okuuma that kind of relationship. Bano bwe mwatandika nga nakati tumadde tukyasobola kuba ne tubeerawo. Abadde musajja mukkakkamu, ayagaliza, ate akuumye emikwano. Okay, almost twali mu biseera bye bimu mwe twayimbira. Kati emyaka gigenzemu 25 giyingira 3 kumpi. Naye tesaani naye mu kibiina kye kimu, music wange yali wanjawulo kuwe naye nga tusobola okwewa amagezi in one way or another. Bwekityo bwe kyali. Tusaasira famire olw'okuviirwako munnaffe, Mukama abagumye, ate ne nkubiriza abayimbi twekwatekwate tusibule munnaffe bulungi. Nange era mujaga Gombya obuzeebuze tokyalabika nnyo. Mayini mu industry muno mwe tuli ebirala bitutwala. Baga nti enswa bw'ekyusa envubo, enswa bw'ekyusa amaaso nga nawe okyusa ki? Envubo. Music atuuka ekiseera nakkakkana mukko nga tolina kubeera everywhere. So ng'abadde yeekolera oluusi ebibye, naye gy'abadde agenda ne gy'abadde ava oluusi kyekiyinza okwebuzibwa. Osanga yadde agenda ku concert oba yabadde ava ku concert. Kati awo siyinza kumanya. Abayimbi abato obayinza kufuna kyakuyiga ky'okuva gy'ali abakulu. Nti abadde mukkakkamu. Mpisa okuyimba kwonna ffenna gye tuli okutuuka gye tuli mpisa discipline. Only that. Tuoba olina empisa era bajja kujjukira mujja kujeera mutukuume bwe muti naye bw'oba tolina mpisa kaba kaweddemu. So Parrot abadde n'empisa nga ffe bakulu be nga ne bwakusanga era kwa that respect. Mukulu wange Gyebale, Uncle Gyebale, ebintu ebifaanagana kuba ebityo. Discipline in this kind of industry ye yeetaagisa. Okusinziira nti abadde veteran naye tulengera abayimbi abaliwo saazi nga ku ground baalubatu nnyo. Anti kati simanyi buli ajjajja ku lulwe. Kakati buli omu kimukwatako munkwatako ng'omuntu. Kati nze kyankutteko ensonga lwaki nzize wano okulaba nti munnaffe okuviira ddala mokyare gyali okutuuka gy'alaga nti tuli wamu. Nze kyekindeese wano okulaba Master Parrot bw'avaayo eri okumutuusa gy'adda destination yedda. Banaye mwebale nnyo nge erinnya Mutebi Ramadan Lord Bitem, lino omukyala Nakis ne Rain ne Abe. Saawa eno we tuli wano ku mokyare. Saawa eno we tuva ku mokyare bode yaffe bamaze okukola postmortem era ne saawa eno bamaze okukola ki, bamaze ogitreatinga bulungi. Bwe tuva wano tugenda kutambula tugende
ku funeral service. Bwe tuva Uganda Funeral Service yegenda okuziika muganda waffe. Bwe tuva ku funeral service awo tugenda vaawo tugende ku National Theatre. Ku National Theatre tugenda sangayo tiimu y'abayimbi bonna tutuule then tufune program entuufu. Era ng'okuziika muganda waffe tugenda muziika Kamengo, Butembe, Serinyabbi bwe tugenda okumuziika. Naye nga right now tugenda ku gundi, tugenda ku funeral service, Uganda Funeral Service. Bwe tuva ku Uganda Funeral Service bode tujja kugirekayo tutambule tugende ku National Theatre. Bwe tumala ku National Theatre program yonna gye tunaafunaawo tugenda muziika ssaawa mmeka, tugenda kukola ki, byonna tugenda kuba nti tiimu gye tuli nayo ku National Theatre yegenda okuba ng'ekola ki, ng'ekola ebintu ebyo. So n'abantu baffe abamu tuzze Nakiso nekyo kakyogerera ekintu ky'okuba nti abantu amabugo ge bawa biki kye tutaddewo Nakisi kuba tukwataganye Federation, Uganda National Musicians Federation, tuli wamu ne muganda waffe President Edrisa Musuza n'akakiiko ke konna, ate era tuli wamu n'akakiiko ka Wuma konna. Abali ku ground wano tuliwo ne mukyala Nakisi, tuliwo Lenisha, tuliwo ne Sam ne Sophie Gombya. Abayimbi abasinga bonna bali ku National Theatre batulindiridde tusobole okuba ntuwa final program. Mbalamusiza nnyo banyabo ne basebo once again amanya gange nze Nakisi nga mukulu wange bitemu ava okubanyonyola tuli mu kuvaana tugende ku funeral service yanga tuli mu bikwasaganya bene mami Sophie Gombya waina abayimbi abamu then ne president fina ye kusimta nagivaako CEO wa Federation Madamu Fina Masanyalaze bonna era nga payments esinga ne bantu sinde zali mu kumpa kubanze welfare era sente zenina tuli muziko esokulanga tukola payments zawo buli kyamula kiri mu kutambula nti president Dikenza atukwatiddeko ba Madamu Fina Masanyalaze bakwataganya ne Fina then nange ng'omuntu buli sente zamwe zemuli mu kumpa bambi ninga tukyetaagira ddala sente bambi abayimbi pawuti muntu waffe muyimbi waffe buli alina kalina namba zange kweziri ku mikutu atagirina obuuzaako omuntu agirina yonna n'amabugera natugenze in case tukyateesa National Theatre mukimanyi tuli mu Ebola outbreak ate manyi National Theatre nzibuzibu naye tumanyi kigenda kuggwa yawe tuva wano tugenda mu meeting tujja ba tucommunicatinga nti either tugenda ku meeting ano bawali obudde bw'olweggulo tweyanziza nnyo 0789 namba zange zesinga zigendako buli muntu kalina 0789 43 6577 MTN then ne Airtel 0750775414 mumanya Aganax Geshami mugemanya gange nze Nakisi bitemu addemu bwe tugenda okuziika n'entambula gye tugenda okugitambula tujja kwongera bicommunicating eno tujja kuba tubabuulira naye nga Kamengo Butembe Serinyabbi Kamengo abantu abamu babadde bamanyi tugenda eri Kabale tugenda kubeera okusinza in fact n'ekirala tutambulira wamu ne family buli kye tukola tukikola ne family buli kye tukola tukikola ne family era tuli wamu tutambula Kamengo Butembe Serinyabbi Kamengo Butembe Serinyabbi Kamengo ku Masaka Road onakulo okuziika n'essaawa after meeting yaffe ewedde teyanza akoze byakoze abikoze paroti abadde star ayimbye ennyimba aweze ennyimba eziwera 23 ezikubye eggwanga lyonna ezikubye ensi yonna so olwaleero nti enfa gye yafuddemu era yenfa omuntu omulala gyafa teyategese nti agenda kukola ki nti agenda kufa naye Katonda we yakoze eki Katonda we yamuyitidde omuganda waffe n'asobola okufa bwati emboozi yali alina emboozi nga alinga asaba obuyambi buddako emyaka egitali gyawo mbeera atuuka neetereera embeera abantu bamudduukirirako ne Federation yennyini President waffe Edrisa Musuza yamudduukirira of which kyesinza kujja negamba tiyamudduukirira bwati ne bwati kuba omuyimbi abeera dokita ng'otegera ekizimba kya munono osobola okikipinga naye nga yayambibwako naye ate era omuntu tosobola kuyambibwa byonna tosobera kubeera satisfied mu mbeera yonna naye nze mu ekyo ekirala kigenda mmwe eri media okusingira ddala eriyo mainstream media ne media olwaleero kukitambulira abayimbi baffe abasinga abamu
bali demoralized ndowooza kankyogere bwentyo ti olwaleero osobola okulaba nti Parrot buli radio buli TV bonna buli omu bamukuba naye wali wabeeredde ng'ayagala obuyambi nga radio TV olaba buli omu tamufaako naye nga is a big star olwaleero eggwanga okufiirwa omusajja nga Master Parrot omusajja akubye Uganda eno emyaka 38 n'okuva lwe yatandika okuyimba is a star musajja graduate Makerere University kwegamba olaba nti tufiirwa ebintu bingi in fact nze mujjukira nti wano tubadde ne mental health program ebadde ku federation emutundu Parrot yakola submission n'abasawo bennyini ne batya ne bagamba wow so abadde musajja omugezi ate abadde omusajja agatta abantu. Okay, kigambibwa nti yalokokako naye mu kulokoka yagenza okufa ng'ekituufu nga kigambibwa mbu addanywamuko n'ekukenge. Anyway, abalokole moment eyo yabadde soba. Ekintu kyemmanyi nti omuntu omusiraamu yatanywa mwenge. Bano abantu abalala abasinga omwenge bakola ki? Abasinga omwenge bagukozesa. Kati olwaleero nze ataabadde naye essaawa eyo siyinza okugamba nti yabadde soba oba teyabadde soba naye nga nze nkimanyi obudde obwo alina okuba nti yabadde ki? Alina okuba nti yabadde soba. Okitegeera okunywamu tomanyi omuntu asobola okunywa mu leisure time ye mu mbeera eyo bw'ati abadde ne challenges ng'omuntu naye awo we yafunidde obuzibu bwe bamutomeredde siyinza okugamba nti yabadde soba oba teyabadde soba naye nga 100% nze nkimanyi obwo obudde bwabadde bukyali yabadde soba. Naye ekituufu yalokokako. Ekyokulokokako omuntu yenna asobola okulokoka kubanga n'eddiini ffenna buli muntu yamanya eddiini emwangwira. Lwaki abantu babeera mu madiini? Nti omuntu gye bakoma okusembeza ensonga lwaki osoga nti nvudde mu ddiini eno n'ensira mu ddiini eno. Era ekyo tujja kibuuza famire tugenda muziika mu ddiini ki bw'abanga abadde yalokoka kuba sikiinaako butuufu bwakyo. Okay, postmortem egamba etya? Okusinziira ku postmortem nti tumanyi bamutomedde naye in fact report yo tetunagijjayo ffe nga ffe era tulina famire twagala tugende ku funeral service. Bwe tutuuka ku funeral service tujja kuba tufuna report eyo ate tunaaba batugambe nti tusobola ogibuulira abantu nga tusobola okuba nti twogera nti ensonga yabadde bweti ne bweti postmortem eyogera bweti ne bweti. Omanyikiddwa nnyo nga yabadde mu mukwano gwe biki byotagenda kumwerabirako? Parrot byesobola kumwerabirako nga mukwano gwange nti tubadde tukola luyimba ne Master Parrot. Twagenda omusajja aliyo bamuyita Peterson. Omusajja no naye aliyo yatamira naye is a very good producer. Ne tugenda ne tugamba nga tulina oluyimba tugenda okukola. Era no tusembyeyo okubeera naye. Nyina ekiyimba kye nakola awo ekipya bakiyita Kapere nga kigezaako okulumba omuyimbi artist omu. Naye yaŋŋamba bite mutuyite eno bwetusi ne bwetusi ye muntu abadde asobola okuadvisinga. Ate Parrot abadde ne bastars bonna aba Uganda bonna akozeeko nabo naye ate ng'akwatagana nabo. Parrot we yabeererako mu Firebase nga bakuba Firebase njukira Bobi Wine yannondako nga Minister wa Information edda naye nga be basajja betuguluba nabo be basajja betukola ki betukuba nabo endongo. Naye mu mbeera eyo nti abadde musajja asobola okugamba nti eno A eno B eno C musajja teyeerya ntama. Era n'ekirala nti ebintu byonna challenges tufunye mu music industry abadde azitakolinganga musajja nti olwaleero twali mu wuma nga tugenda okukola federation yali musajja wankizo nnyo okusobola okugatta wuma ne federation y'abayimbi nga tumusiibula mu kitiibwa nga ogyeko politics aside okuwerokaminga buli omu njagala kino kitukiriyalingire on air live. Yatandika Firebase n'omukulu amanyikidde nga Bobi Wine mu kaseera mpaawo kaaga ne bavaayo ate naawe waliyo bavaayo ne bagamba nti balinamu obutakkaanya era mu interview yavaayo n'agamba ekizibu kye Bobi agenza okufa nga bamukoze Harmonize. Abayimbi ebintu ebisinga rest in peace Master Parrot muganda waffe. Nze olwali kyenyinza okugamba nti omuntu bw'akyuka omuntu akyuka. For example Bobi Wine
omuntu okusinziira ku kyabaddewo nti yeesimbyewo nga president steps zikyuka ate omuntu akyuka omuntu ava ku bantu bakolagana nabo n'akwatagana n'abantu abalala abajjamu ekyo kyabalimu essaawe nsuubira abadde tamuwabudde nga ye bwe yakola ki nga bwe yayogera naye ate nagenza okulaba bambi nga ne famire ye bamiki wayini baani nga buli omu mwennyamivu era nga buli omu muki nga munyogovu so mu ekyo sinza kugaa nti oba baali baddingana oba tebaddingana Parrot ye muntu atalaga muntu mbu yakunyiigira era ye muntu atalaga nti ono simwagala oba mwagala so mu mbeera ekyo sinza kugamba naye nga nze kyemmanyi tibabadde mu good terms nga bakwatagana nga bakolagana tewabaddeewo mbeera yonna bw'ojja mu interviews alina interview gye yakasembayo okukolaawo n'omuntu omu yamugamba anze Kyagulanyi badeewange Parrot abadde atuula ne Kenzo ne batuula kumpi kumala eddakiika oba essaawa nnamba n'Edirisa Musuuza ku Federation ne bateesa ne bavaayo nga tomanyi na kye bateesezzaako gwe n'olaba bintu nga bikyuka kino nga kikyuka kiri nga kikyuka naye nga Parrot yakibaddemu nga ne Musuuza so abadde omuntu w'abantu abadde atuula n'oyo Fiina Masannyalaze n'akola buli kimu kyonna n'olaba nga kikoze eki nga kikyusa akasembayo interview eyasembyeyo muzima ezasembyeyo agamba azaalibwa Kabaale gye tulaga njawukirya linga kino kakati kino tetugenda muzika Kabaale kino nkyogera okusinziira ku famire kuba already famire tutambula nayo agenda ziikibwa Kammengo bayitayo Kammengo Butembe Serinyabbi yagenda okuziikibwa so ababadde bagamba nti Kabaale musajja weeyo w'e Kabaale ne tetugenda muziika eyo tugenda muziika Kammengo gye tugenda okuziika muganda waffe in fact ate olwaleero nnyina ne kyenjize wano olwaleero nti n'abayimbi twetaaga era kino kigamba Edirisa Musuuza nga pulezidenti waffe w'abayimbi twetaagayo limbo nga y'abayimbi wangi twetaaga limbo nga y'abayimbi nkitunuulidde wano olwaleero n'endaba abantu okusobola okuba nti tubatwalira mu bitiibwa byabwe ate ne kino njagala kigenda eri gavumenti nti abasajja bano abaakola ebintu bino ffe tubatunuulira ng'aba bulijjo naye si ba bulijjo kuba bw'ogenda ku nnyimba za Parrot zayimbye zirina abaana be zisomesezza abawala abalenzi abamu basajja bakulu n'abakazi abakulu balina bye bakyuseeko mu mitima gyabwe okusinziira ku nnyimba ze oba okitegeera abantu ng'abo olwaleero amatendo ge bakoze abantu babeerawo nga tebabamanyi olw'ensonga nti olumala okumuziika nga kikoze ki nga kiwedde naye bwe tuba n'abantu baffe tugenda baziika wano neteesaganya ne famirizi zaabwe abantu basigala bambi bajjukirwa olw'ebyo baba bakoze ebyamaanyi twetaaga limbo tugyetaaga genda okuziika Master Parrot era kati wano we tuli ku mochale bamaze okukola postmortem bwewedde bali mu kutreatinga bode bwe bamala okutreatinga bode funeral service eri mu kkubo bali mu kujja nze ndi wano n'omukyala gwe bayita Nakisi tukwasaganya nsonga eyo bafiina Masannyalaze abayimbi abasinga obungi bonna bali mu kukola ki bali mu kujja buzi bwe tuva wano tugenda ku funeral service ku home yaabwe bwe tumala okuva mu home yaabwe era nabo baddamu ne bakola biki bye balina okukola bwe bamala omukolako awe tugenda okufunira program kuba tubadde ne program etwala bode ku National Theatre naye ekizibu ekiriwo kino ekyebola tulina komiti gye tukoze tulina WhatsApp group gye tukoze abantu bali mugezaako ku negotiatinga ne management ya National Theatre okulaba nti nno bode tugitwala ku National Theatre bwe kinaabanga oba tekisobose tusobola okukungubagira ku funeral service ate era tulina n'omutwalako ewaka ewaabwe entinda ye program bwetyo bwegenda okutambula ekiwaatule yesebo kale basemule bannyabo kitalo nnyo kitalo ddala ekiwakubeera nti industry ya Uganda yaguddemu nabe omuyimbi Master Parrot kubeera nga munnaye Katonda yamujjuludde n'amujjambulamu obwensi eno. Master Parrot yafunye akabenje k'olunaku lw'ejjo nga budde buwungeera awo ku Northern Bypass, but as I speak tuli wano ku Mulago Mochari okubeera nga omubiri gwe gukolebwako postmortem then oluvannyuma kuweebwe abafamire ye wamu n'abayimbi bali mu mbeera y'okubeera nti bali mu kubeera nti beekwatakwata basobole okuba nga bajjayo bode ye naye
tuli wano Mulago ku mochale omubiri gwe gukolebwako then oluvannyuma gutwalibwe mu funeral service home basobole okubeera nga bagukolako. Mr. Parrot muyimbi yakuyimbira obuyimbi obw'enjawulo omuli Kikompola, mama w'abaana weebale, muliro n'endala nnyingi nnyo naye nga kyannaku ddala okubeera nti twaviiriddwako muyimbi Nakinku Master Parrot. Tusaba Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako. N'olwekyo ebisigadde tugenda batubibawa ebigenda maaso, programu z'okuziika bwe mujja wano ne bamutwala mu funeral home omukolako biki ebiddako. So for now tugenda batubabuulira updates. Kitalo nnyo, kitalo ddala.